Oluvannyuma lw'obubaka General Muhoozi Kainerugaba bwe yaweereza Bobi Wine lunaku nga lumu emabega obumusekerera oba okumusekeeterera. Oluvannyuma lw'obuwanguzi bwa General Museveni okuwangula obwa president gye buvuddeko, bangi babadde balowooza nti bwandibanga bwe bubaka obwabadde obwenkomeredde. Wabula ekiro ky'olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 14 January omwaka 2026 nga wendicodingidde emboozi zeno ziri ssaawa 4:15 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero. Akawungeezi ak'olunaku olwaleero, General Muhoozi Kainerugaba ayongedde okubanga aviirayo Bobi Wine, newankubadde omulundi guno Bobi Wine naye tabikkiriza, naye tasirise, agambye nti ssebo generaali nange nsobola okubanga nkwanukula. Obubaka obuwandikiddwa General Muhoozi Kainerugaba bubadde bubaka obukambwe ennyo nnyini ddala, ng'abadde abuweereza Bobi Wine n'okumuwa nsalasale asobole okubanga yeekukunula eyo yonna gy'asuubira okuba nti yeekwese olw'ensonga General w'eggwanga asobola okubanga amukima essaawa yonna. Obubaka bubadde bugamba bwe buti: As for Kabobi, the permanent loser, I'm giving him exactly 48 hours to surrender himself to the police. If he doesn't, we will treat him as an outlaw / rebel and handle him accordingly. General Muhoozi Kainerugaba asoose kuwandiika omanyi Bobi Wine amuyita Kabobi. Namugamba nti Kabobi, oli loser ow'enkomeredde, nkuwadde essaawa 48 wekukunuleyo yonna gy'oli weeweeyo eri poliisi. Bw'otakola ekyo tugenda kukutwalanga mu tujju obanga rebel tumuyite butya, omuyeekera, oba tugenda kutwalanga muyeekera, era tujja kubanga tukukwata nga obuyinza we bulagira. Kati General Muhoozi wamaze okuba nti ateekako obubaka obwo n'agattako obubaka obulala obubadde bujja taata we mu bino byonna. Agambye bw'ati: I exonerate my great and vulnerable father from what I'm going to do to Kabobi. Kati General Muhoozi wamaze okuba nti awandiika obubaka buli, n'asuubira nti bannayuganda bajja kutandika kubanga bamutunuulira nga bakiza eri taata we president w'eggwanga lino General Kaguta Yoweri Museveni. Kati General Muhoozi kyakoze n'agamba, nze taata wange mbimugjeemu bino, naddala ekyo kye ŋŋenda okubanga nkola Kabobi. I exonerate my great and venerable father from what I'm going to do to Kabobi. Kati nga General Muhoozi annyonnyola nti kati bino byonna ng'amaze okubanga ayogera kiri nti agenda kunoonya Bobi, era agenda kumunoonya singa Bobi Wine teyeewaayo eri poliisi ya Uganda, agenda kumutwalanga mu tujju obanga omuyeekera, era ajja kumukolako ng'obuyinza bwe mulagira. Kati General Muhoozi n'akola tweet endala ebadde eddiranga agamba nti taata we mumujje mu bino oba bimugjeemu, kyonna kyagenda okubanga akolaani Bobi Wine. Kati bangi ne batandika okubanga batunuulira ensonga, neva wali ku bangi bwe babadde balowooza nti bintu byakusaaga. Amaaso ffenna ne tutuula, ne tufuna obutebe, ne tufuna penu wamu n'olupapula okwongera okubanga twetegereza omukutu gwa General Muhoozi Kainerugaba ku tweets endala ezibadde ez'okuvaako okubanga ziwandiikibwa okuva ku mukutu guno. So amaliriza n'asooka awandiikayo obubaka obunnyonnyola ku buwanguzi obwabaddewo obwa President Museveni, ate era wamu n'okubeera nti NUP teyasobodde kubanga ewangula entebe eyo ey'obwa president. N'awandiika bw'ati, agambye, I Muhoozi Kainerugaba, I am a prophet of Almighty God. I told you all that Muhoozi would win by the biggest percentage since 1996. And it happened. Now I tell you that NUP will be removed and extinguished from our land like a bad dream. Kati n'awandiika obubaka ng'agamba nti nze Muhoozi Kainerugaba ndi nnabbi wa Mukama Katonda. Nabagamba nti Muzeeyi ajja kuwangula obululu waggulu nnyo nnyini ddala okusinga ne bwe kyali mu 1996 oba okuva 1996, era ekyo kyabaddewo. Nagamba kati njagala okubabuulira nti NUP eyo gye mulaba nja kugijja mu ggwanga lyaffe lino, era nja kugifulumya njitwale ng'ekirooto ekikyamu oba ekirooto ekibi
oba ekirooto ekyentiisa. Bubaka bwa General Muhoozi Kainerugaba bw'abadde nga annyonnyola ku NUP wamu ne Bobi Wine gwa addressinga nga amuyita Kabobi. Kati ebintu bibadde still bikyafaananyemukko nga ebyokusaaga. N'awandiika obubaka obubadde obukambwe ennyo nti kindeetedde okubanga n'ekigambo ekimu nkisangula. Olw'omukutu guno gwa YouTube kwe tuli, abasajja batera kuba bakambwe singa oba otaddeyo ekigambo nga kiraga embeera y'okusanjaga, okutta oba okusaanyaawo mu buufu obwo. Awandiise n'agamba nti we have 22 NUP terrorists since last week. I am praying the 23rd is Kabobi. Kananyonyola n'agamba nti tusse abatujju ba NUP 22 okuva wiiki ewedde. General Muhoozi n'agamba nti ali mu kusabirira ow'amakumi 23 abeere Kabobi. Ekigambo ekyo ky'olaba ntaddeko black omukwafu ennyo, kigambo kyogera ku kikolwa eky'okutta. Wabula nga omanyi emikutu gino bw'oteeka ekigambo ekinene bwe kityo ku screen basobola okugamba nti olina byogezaako okubanga opromotinga. Bwe kityo kwe kumaliriza nga ekigambo nkibiseeko. Kati bakira bino byonna byogerebwa nga Bobi Wine asirise. In fact, Bobi Wine abadde asirise okuva ku video eri gye nakola wano ku YouTube channel ya AGALIWO nga mbannyonnyola General Muhoozi yali avuddeyo n'amusekerera oluvannyuma lw'okuba nti baali bamuwangudde mu kalulu k'obwa president akalongera ku 15 January, just ennaku nnya emabega okuva ku lunaku olwaleero video eno we recordingiddwa. Ojja kujjukira nti Bobi Wine takyali mu maka ge. Kati Bobi Wine kyakoze akutte screenshot eya posts ezikoleddwa General Muhoozi Kainerugaba ku mukutu gwe oguli official. Bobi Wine screenshottinga n'azeetika n'aziteeka ku mukutu gwe okulaga bannayuganda ebyo bibadde biwandiikibwa General Muhoozi ku official handle ye eya X. Kati Bobi Wine waamaliriza okubanga ateekayo post zino ezikoleddwa General Muhoozi Kainerugaba. Bobi Wine naye agambye nti ssebo tojja kubanga onjooga, tojja kubanga ompeereza bubaka buno nga nsirise nga ninga atasobola kubanga neerwanako. Bobi Wine awandiise obubaka obubadde obukambwe ennyo. Omulala bwe yandigambye nti nno mbeera yakulabisa thing this, awandiise ekiwandiiko wabula nga replyinga ku bino. Kati Bobi Wine alina akantu katera okukola. General Muhoozi bw'alaba nga Bobi Wine alina ekintu kyawandiise nga General Muhoozi ayagala okukyogerako, General Muhoozi aretweetingira ddala tweet ya Bobi Wine. Kati Bobi Wine ye kyakola agenda ku mukutu gwa General Muhoozi n'akola screenshot. Kati screenshot eno gyaleeta eno so that nti post ziri ne webeeri zisanguddwa. Bobi Wine abeera yasigazza proof yezo post nga bwe ziba zaakoze eki, ziba zateereddwa ku mukutu gwa General Muhoozi. So mbadde kugamba nti Bobi Wine olumaliriza okubeera nga asikayo post okuva ku mukutu ogwa General Muhoozi Kainerugaba, Bobi Wine azze n'ateekako obubaka obubadde obukambwe. Ate era nga bubaka bwakulabisa agambye bw'ati: You ordered the raid on my house to harm me. I beat you at your own game and escaped. Bobi Wine n'agamba nti walagidde abawambu n'abampi okujja basaleko ennyumba yange bantuuseeko obulabe, wabula nakuwangudde mu kazannyoko era nasobodde okuba nga ntoloka. To cover up the shame, you claimed no one was looking for me. Nti okujjawo obuswavu wagambye nti tewabaddewo muntu yabadde annoonya. Here you are now. Kati ate oli wano, seized by fear and panic and confirming your wicked plot against me. Kati ojjudde okutya n'okupapa, oli mu kunnyonnyola engeri gye wabadde otegese okubaako plan gye munkolera. Anyway, I will resurface when I decide. Kale nja kuvaayo we nnaaba njagalidde. Then you and your father can do whatever you want to do to me. Nti nabwe kityo gwe ne taatawo mubeere nga mukola kyonna kye mwagala. Bigambo biwandiikiddwa Bobi Wine. But make no mistake, naye temukola ensobi. You will never escape the inevitable consequences of your atrocities against the people of Uganda.
This is our country. Bobi Wine nayongera okugamba nti temujja kusobola kusimattuka bikolwa bino byonna eri abantu b'eggwanga Uganda. Nagamba nti lino ggwanga lyaffe. Bakira bino Bobi Wine olumaliriza okubanga abiwandiika bwati General Muhoozi Kainerugaba azzeeyo still ku mukutu gwe ate obubaka bwayongedde okubanga aleeta bubadde bwa bukambwe n'okusinga obwo Bobi Wine bwakozesezza. General Muhoozi obwanga abukyusizza n'abuza ku bafoot soldier ba Bobi Wine era aba NUP. Awandiise still ekigambo kibadde kinene nnyo n'ekiteekako gu black ogwo gw'olaba. N'agamba we will on site all NUP so-called foot soldiers until Muzeyi says otherwise. Kati General Muhoozi n'agamba nti tujja kutta buli abo aba NUP abeeyita ba foot soldier paka nga Muzeyi ayina kyayogedde. Kati General Muhoozi okuwandiika kino kiddiridde eri post gyesoose okuba nga nkusomera. Bobi Wine gy'abadde awandiise ng'agamba nti mwasindisa abantu ewange ne batasobola kunsanga nasobodde okutoloka. Kati Jeno n'awandiika n'agamba nti kati buli foot soldier gwe tulabako tujja kuba nga tumutuusaako embeera paka Muzeyi wanaabaako kyayogera. Bino byonna bibaddewo ekiro ky'olunaku olwaleero wakati w'essaawa tutandikire mu ssaawa zibadde emu paka ssaawa 4 n'ekitundu. In fact olw'ensonga ne wendikodingidde vidiyo eno abasajja babadde bakyawanyisiganya ebigambo ebisongovu. In fact byonna ku mukutu ogwa X okwo kwe babadde beeragira obukaawo bw'ekika ekyawaggulu. In fact General Muhoozi ayina bw'awandiikidde n'agamba nti I fear no one on this planet because my bloodline is from Jesus Christ. My ancestors, the Bachwezi, are the only descendants of Christ. Kati General Muhoozi n'agamba nti ye ku nsi kuno talina muntu yenna gw'atya. N'agamba olw'ensonga nti omusaayi ogumukulukutiramu guva mu Yesu Kristu wamu ne bajjajjaabe, era agamba nti abachwezi be bokka abaali abagoberezi ba Yesu Kristu okuviira ddala mu bitabo eri ebitukuvu, nti abachwezi abo boolaba be baali abagoberezi ba Kristu bokka. Byonna bya General Muhoozi Kainerugaba ng'alaga nti ye musajja w'amaanyi nnyo nnyini ddala talina kyasobola kubanga atya. In fact bw'amalirizaawo olunaku olwaleero still ku mukutu gwe ataddekoko ojja kujjukira nti olunaku olwaleero we bukeeredde President Paul Kagame ow'eggwanga erya Rwanda yaweereza dde obubaka obuyozaayoza President Yoweri Kaguta Museveni olw'okubeera nti yatuuse ku buwanguzi bw'obwa President bw'eggwanga nnyaffe Uganda. So omukulu General Muhoozi Kainerugaba kyakoze ataddeyo awo post n'agamba we the Bachwezi are extremely loyal. Our alliance with Rwanda remains strong. Nothing has changed. Afande Kagame is still my beloved uncle. N'agamba nti bonga Abachwezi bantu abeeyagala era abatakyukakyuka kuva mu bannaabwe. N'agamba nti enkolagana yaabwe n'eggwanga lya Rwanda ekyali ngumu nnyo. N'agamba tewali kintu na kimu kyali kikyuse. Era bw'amaliza n'agamba nti Afande Kagame akyali anko we gw'ayagala ennyo ebitenkanika. Batu bino byonna bigenze maaso nga ne post eziweereza obubaka obukambwe eri Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine nazo zibadde ziri mu kugenda mu maaso. Wetwogerera bino Bobi Wine tali mu maka ge emagere, yatoloka mudda okusinziira ku ye kennyini nga n'ekifo waali tayogerawo. Agamba nti abasajja baweereza abawanvu n'abampi naddala mu kaseera kano ke tubaddemu ak'ebyobufuzi n'okulonda, era nga ye nga Bobi Wine agamba nti abasajja bano akakasa baali bazze kubanga bamutuusaako obulumbaganyi. Mu mbeera y'emu agamba bajjako internet ne basalako ne networks zonna atasobola kubanga awuliziganya n'abantu be ebweru. Kwe kuyotta omusubi wabula asuubiza nti bw'aliba nti asazeewo ali ekukunulayo yonna gy'ali
asobola okuba ng'ajja awera ennembe oba bambalagane bulungi ne generaali. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bw'etyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.